tebuli ku myaka, obuwanguzi tebuli ku buyigirize, obuwanguzi tebuli ku background yo, obuwanguzi tebukolebwa ku lwoyo, obuwanguzi tebukolebwa gye basomera. Mbadde yakola n'abasajja n'abakazi abasomera mu King's College Budoga Masinga omusaala. Obuwanguzi buli mu ggwe. Gwasalawo. Kubanga ne muweeruppe mulimu afeeriya nga kye yasigaza ekimuweesa ekitiibwa nti ndi buddoliyani. Njagala Mukama akukyusiza obulamu otuuke akaseera nga background yo tekyakuswaza kwogera. Buli lw'olikira ku makyanga oteekako feseri plastic obulamu bwo obutambuliza mu mbeera efeeke. Tonnakkiriza era tonnakyuka. Kira ku makyanga nti obagambe nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu namalako n'engato ze nasooka okwanga okutambulira mu nga ngenda mu siniya wano tweyazika neeyaza ku Life Secondary School Kitoba ebutenga mu Komanseevi. Bw'obanga okyatya okwogera gye nvuddewo okyali munafu. Kyakulanye tatya kwogera nti yasulanga mu ghetto kubanga obulamu bwakyuka. Kati ffe tulina okwogera nti tubadde kye tuli ku lwaleero, kye tuli kati twakiri, naawe ekikutegeeza nti ky'oyagala okubeera osobola okukibeera. Naye ogenda kukibeera ddi ng'okola obulamu obuliddemu ebbanga. Nze nasooka mangu okuzimba ennyumba mu Kampala. Ogenda kukibeera, ogenda kufuna ennyumba yo oluvannyuma lw'okukola omuzigo. Ogenda kutandika bizinesi yo oluvannyuma lw'akavubuka ak'emyaka 25 okukyunga n'okuwadulira amabusu kubanga ye manejawo. Naye nga tonnakongoma obulamu bw'olimu togenda kukyuka. Nafuuka landlord ku myaka gyali 25. Ennyumba yange yasooka yali Buddo Kimbejja. Naye obulamu bwe nali mbayide nali nkola ku Metro FM eya Captain Egan Francis Babu. Nasulanga mu muzigo gwa mitwalo 10 ekasuli emabega wa depo ya Coca-Cola. Nakati omuzigo ogwo gukyali. Obuti lwali bwa kiti twalugazanga si munyolo sitampuli. Naye nagamba nti bwe nakyusa nemba mwene ennyumba gye ndimu ne ngenda mu nnyumba eya Self-Contained, mu nnyumba eya double room ng'ekinaabiro kiri munda, akasitowa kali munda, ngenda kulivinga that comfort life. Natambulanga mu bakozi bannange ne ngamba maama nga bo bali mu ziddaabulu, bali mu bikomera nsaamanyako kikomera ekinaabiro. Natandise bagamba nti bw'oba tonnatuuka ng'owulira okyaswala okwogera gye nvuddewo okyali. Wagamba n'okugamba nti taata Visa ayingiddeyo yajja kulwayo. Ebiragiro ebyo bali ababimanyi. Taata Visa ayingiddeyo era nga bamanyi Mwana Nagooga anaabirayo ebbombo. Ng'ebizigo kiri munana kuliko toyi 2 n'ekinaabiro kimu. Naye obulamu obukunyigiriza bwe bulamu bw'olina okukolerera obuveemu. Bwe nakyalanga mu mikwano gyange amazima njagala obbagamba toyi efulashinga naginyigira wange. Mikwano gyange bwe nakyaliranga achievement ze balina ku lwaleero baakyusa tebakyasula Lungujja bashifutingamu. Baliwo abali wano nga achievement zolina abamuzigo nodda mu apartment byonna mizigo. Owa single room, owa double room, n'owa
n'ow'ennyumba eyeetengeredde mu kikomera gyonna biki tebabali ebimusu. Omanyi tugenda ne tuzimba abavubuka tulina amalala ag'ekidongo aleeta amalala agakyalimu amaanyi. Ani yakulowooza nti okusula mu apatimenti kya bugagga? N'osimba akamotoka ko ku apatimenti gwe obulamu olowooza nti okomyawo njagala ekigamba nawe ng'osula sikuku mu apatimenti, omuntu asula empiki ng'asulawo we akusinga. Naye ekyatulemaza kyekiri, twatandikira mu bulamu obugagga tulowooza tusobola kubuvaamu. Ennyumba gy'opangisamu eyinza okuleetera okufiira mu buzibu mirembe na nnaku. Watandikira mu apatimenti, muli owulira ennyumba gy'olina okusulamu erina okuba ng'esinga ebyo by'okola ki? Naye ng'ate oli mu kalina gy'otasobola kuzimba. Era wakimanyi waliwo wano abali mu kwekaza ebyo byayogera baba mutupangisa kubanga twagala. Nabagambye buno obubaka si bwaffenna. Bino by'enjogera ogenda kutegeera nga bamaze okugoba ku mulimu naye ng'omulimu gye bakoledde ogubadde kusasula ennyumba. Covid twabiraba. Ffe abaayinga ewaffe mu Covid twatulaga mu kayumba kaffe ne tusirika. Omanyi omulimu okugwamu nga nnamiro ly'abaanya. Ago amalala ag'okweyita abato ag'okulowooza nti tetunnatuuka mafunnyo. Baganda bange, tugenda kubeera bawanguzi singa tunaakyawa embeera gye tulimu etunyigiriza ne tukolerera embeera gye twagala okubeera. Embeera ennungi tebagisaba. Abasumba balwala tuwanike emikono. Abasumba njagala okubategeeza endiga zaffe tuzigambe ebyamagero tebabisaba, babikolerera. Mukama akuteremu ekyamagero mwekyo kyokola. Mukama akuteremu ekyamagero mu lugendo lw'otandise. Mukama akuteremu ekyamagero mu bufumbo bw'olina. Osaba omwana agakeera na musajja. Mukama akuteremu ekyamagero akwongera omusaala mwogwo omulimu gwe watandika. Tonnafuna mulimu buli mulimu ogunyumba naye ogamba embeera mbi. Ebyamagero tebabisaba busabi. Ebyo byakoma ku mirembe gy'abajjajjaffe we baddanga awo emmere ne balaba ng'egudde bugwi ne bamugamba kuba omugga w'amazzi gajja oganywe. Bw'otaanoonye mazzi ojja kufa enkalamata. Bw'otaanoonye emmere ojja kufa ennyonta. Mu kyati tubeeremu tusabe Mukama akusanguko ennyumba. Tomanyi nadde yakuba twesaba nnyumba. Nga naye yeebuuza w'ennyumba etya. Nange simanyi yonna gy'onampa. Ate abavubuka tulina obulwadde. Bye tusobola tetubyagala, bye twagala tetubisobola. Obwo bulwadde bubi nnyo. Okyalinnya booda owooza nze ako kalumiyoni sikatuulamu, kavitiizi sikavuga, weekaza. Waliwo omuntu nga tolina choice. Omuntu atalina mmotoka tolina choice ya mmotoka. Omuntu atalina nnyumba tolina choice ya nnyumba. Omuntu atalina ttaka tolina choice ya ttaka. Tujjemu amalala. Yagulawa omupangisa. Osobola okudisikasinga eyazimba. Kampala ono atusiriwaza n'atulowoozesa nti twamala, n'atulowoozesa tuli ba kitalo, n'atulowoozesa tuli bagagga, ne tusiibanga mu mabaala. Si bive. Abalokole banywa omwenge. Si bive. Abalokole bakilabinga. Naye tutambuza obulamu obwo ne tulowooza nti obulamu bwaffe bwakola ki? Bwamala. Baganda bange, njagala kibagamba.
tosobola kutuuka ku ddaala lya 10 lye weegomba nga n'eddaala erisooka likulemya okulinnya.